mufuna mpola. Ero birthday ya mutabani wange. Nena kedde ku machane mugamba happy birthday yangambye mama nange njagala ekimulinga kye bawa Jaaka. Kazi watunga obwavu bunnuma. Ng'obwavu bunnuma. Nengamba naye nga bwali mwana wange kamuteeke mugenzo otuuka eri gye babikoleranga bya bbeeyi bitya. Nengamba nze nkoze ekyange. Nkoze ekyange kya 13 buswiti bwa 10 kandabe bw'ataasanyuke kasita agenda salirako ne keeki. Naye abazadde abagagga kye mukoze otwonoonera abaana sebo tebakyayagala bayimbira buyimba bwokka. Baagala nga kuliko n'ekirabo nga kya ssente era akugambira mama njagala ekirabo nga gye baawa mukwano gwange. Nze nkoze kino nkoze naye mu byonna abaana ne gye tukulidde mu societies zonna abaana abagagga baabeerangayo era twenyigangako ko mu bulamu bwabwe naye naffe twasigale mu bulamu bwaffe gye twali netwabeerakoko n'abaana nga be balina akagaali ng'obeera obambidde omutunuulira n'omusindika twagendangayo ne tubawa naffe kituna ne tuvuga obugaali n'omuwa akako akewaya ne twali comfortable and they would actually love it. Kakati omuzadde ate tokakaki otasobola omwana mu making comfortable mwekyo within your means mwekyo kubanga omwana oyo akyali muto nze kiri ekyessomero kyokka ekyagundu kyesikiri kubanga jjukira mwana simu bimuli bikoze bitya baba bali ku ssomero atalina gwasi talina ddoboozi lya muntu oyo alidde tasobola mukamfatinga mugamba nida tukole kino ate jjukira yakuzeemu before you know they can mess up. So naye kati kino togenda mu kimuli gwekyo kyolina kyoba omumakingira mu comfortable kuba si buli mwana nti akuza bamukolera birthdays bisinga bitukolera abaffe tetwabirabako ate amasomero gatuyambako anti go graduatinga oleeta keeki na soda period namukomaawo ate kati ffe si buli lunaku ti lwa birthday basobola ozigatta owange jasomera lwakuna lukka kati mwa balina okwekuŋŋaanya kale naye nga kirungi nnyo ekyo kale tugenda tutandikira wano obudde budduse waliwo gundi voice note yali